full figure yasoka mu association ne Dikenzo gwenga president w'abayimbi tukusaba busabi musikulininga abayimbi kati sura kuganti omuntu yagwadda yafuuka buloga nenga mukyamubalira mu bayimbi eri abayimbi nga bafuuka ba buloga eri abayimbi nga babivaamu basamize abayimbi abayimba kadomu mubalekere obwakabaka bwa Buganda bubaawule nimwe nate muyinza kukulumukwa ku Serini Hotel wa Genosale nti mwena muli bayimbi ekisinga okunnuma abatudde mu bifo by'omu maaso si bayimbi nino nsanga full figure nga naye atudde nti muyimbi ng'ennyimba ze ne ku memory card tezijjaako ntono nnyo mulimba nnyo Dikenzo mulimba music industry mugyonoonye separate musicians bapukamingi mu bakole n'abaagwa negobera otwo omuyimbi nga n'omugenzi radio akusinga amaanyi mu mabaala bakuba ennyimba za radio naye omuntu ennyimba ne ku memory card eya nedda nammwe eggwanga mulikoze mutya ate so gwe gogo okw'omulanga gwenkubira Dikenzo nti twawulemu abayimbi n'abaali baagala okuyimba manyi waliwo abaali balina ekirowoozo n'agezesaamu association ebeere y'aba artists real artists nti omuntu wamma alina ennyimba zitambulira ku flash si memory card omuntu nobadde ennyimba bbiri kati full figure ennyimba ze ziriwa full figure ozunga nyenda busaabala maama ewaffe kati mu association yakolamu ki kyovulaba nga muganya okukwatagana singa leero bakeera ne bayita balooya eyaviramu muya wano tojja singa leero Uganda Law Society gati balooya mujje bw'oba amateeka wagasoma muya wano n'obivaamu tojja eyakoma muya tutojja baba is a serious people nekati Uganda ekizibu kye tuyina bw'oyita abantu n'abayina ekirowoozo bajja tetugambye nti abayina ekirowoozo ky'okuyimba tetugambye abaali abayimbi ne mukola amasabo oli muyimbi wafuuka buloga lwaki tolemera mu mulimo guno ogwokubiri gw'olina full figure buloga takyali muyimbi bangi nnyo abali mu kategole eyo so mukulu wange Dikenzo tusaba ekintu ekyo mukitereezeemu nga association ekyokubiri nalabayo ab'amawulire abamanyira Shiba mbu Shiba yatwogeredde bubi simanya Shiba atumanyira mutwalize muli olugezigezi mwe temusobola kutegeera nti Shiba bw'atyo bw'ayogera ningaye bwe mutemumwazi ogw'okumumanyira mbujjoni ati tukutegeera kati mwamala ne muntegeera manya abamawulire abamulina olugezigezi mbe baatuise essaawa mwabadde mulagawa mwe mwennyini mwefudde cheap omuntu mwe mwennyini nnyini mwefudde cheap eri abayimbi mukima ssente mu bayimbi lwaki tazibalangire mulekerawo okukwata music industry eberemu ebyana n'abaana nze wano nina abayimbi abannamawulire namwe mulina abayimbi bammwe bwe muwagira ng'omuntu ne bwakola ensobi tosobola mulwanisa kwa muntu wo personally kati nze Dikenzo muntu wange Dikenzo ne bwakola kisisobola that's the truth namwe muli media tebeera partisan ebeera ku mazima naye mu Uganda olw'okuba nti bannamawulire abasinga obungi tetulina ssente tukikirize kati Shiba mwali muvuma waaki wano waliwo abayimbi bakubye bannamawulire nga temuboogerako mbo Shiba atumanyidde yabamanyiira atya ko mwani asinga Shiba ssente just because Shiba waali we mwagala nammwe okuba you just want where she is
Chovola banga buli kimu kyakola mukiraba bubi Shiba talina buzibu yenjogera ye that is her ye Shiba ajja kujja ku mukolo abuzeeko bayagala okubuuza bakita self respect mwe mukiyita proud omanyi omuntu kasita weewe ekitibwa muganda nga bagamba weeraga guys it is just like that nzo ni musiba munkubira amasimu nemba jjako mbujoni yayeeraga I can't pick everybody kati nze waliwo omuntu akweraga kati ubona ngamba ki ni ngamba hausigalo wange mukwate pick this one that is self-respect bw'oba owulira ebyamawulire obikoye nawe genda oyimbe omanyi nze emirimu gya Uganda ngimanyi bw'okoowa omulala ng'okwata omulala makerere waggule genda obeere engineer ani akutweka mu mawulire if you are tired of okulagirwa ng'ogenda ofuuka makerere wakyali waggule emyaka gyegyena ng'okomawo nga engineer so mulekerawo okusibako abayimbi abamu olukongolo you get negativity where there is nothing omukazi yabagamba katugende wamma twegeyeemu kituufu mwakeera naga katugende twegeyeemu today bayomba yatuleese dda wano amawulire galinda yes mulinda Shiba yepankirwako teyagoba omugenzi wano n'amugobera ku gate nowe talinnya wange era ne muyomba nze mbamanyi nange mwamanyirako abamu ku mmwe mwali mutandise okummanyira mundeetako olugezigezi mbamanyi oyo junior simukyaza aha nina Facebook yange kati okunkyaza manyi mutemwina kye muli naye mumanyira kyekyo kyokka ekizibu ekiri mu ggwanga lino you rely on musicians to get content. If you can't respect them, get another job. Oba oli muyozi wa kasasiro olina okukitegeera nti sabirira nnyo tugule KFC tubeere ne kasasiro where there is no kasasiro you can't be omuyozi wa kasasiro the one who leads to the other. If you cannot respect content providers kati junior nenkera nenvaawo content mugenda mujjawo okuva omugenzi bwe yavaawo nzaaliwo I'm the one around tewa mwena munkubira amasimu nga mwali temugankubira ngedde if you can't respect me oba joni yanjogedde bya kisiro oba bya magezi nzaaliwo you should take that give it to the public. Waliwo ekiseera kyokkirizza nti kati ono yaaliwo n'osooka okukakkana nogaa ti omanyi tetulina kyakkola goloza teriyo mawanga nga Uganda nga basiru bangi naye wano mu Uganda n'omusiru tumuwa audience kubanga gwaliwo ate abagezi baaliwa amagezi tugaagaza ki tugenda kukola bigezo mu joni oli musiru amagezi ngaagaza ki mbadde nnyenda mu pepa nina maasi pepa gye nnyenda okukola nti ngeziwale nze ni musiru nakikkiriza you mean you replaced ekyuli nze yamutta gwe keep in history shall find you manya abantu abamu temutegeera nti the world moves mbeeremu ebyekisiru so you musicians mwe abantu ebitiibwa nenodda kukwine kama nuvuma siba bwotyo siba mukazi watu wakola kwekunamira alina abawagizi befe abanyumirwa ennyimba ze ez'okunama jo yabadde ku comedy store siba natudde maaso ng'alina aka costume siba kayambadde era wano siba we baamulwepinga we baamuteekayo olugalo all the men community twajja tumulwanireko tuge who is this man ojomanyire kwine kama mukazi watushiba ayise mu bizibu wano bamuteekayo akagalo kannaswe najjanga munyiivu you have raped me how would you dare that to me nituga kwine kama ani amunyizizza shiba wange twagenda okutegera nti bamutaddeyo kannaswe ne tuseka
kana Shiba omanyira abaana bali wano Uganda abaana bali Uganda wano kati kanasfike kamujjako waya. How dare do that to me? Nifiko baba mutaddeyo baki investigation zigenda okugwa nga Shiba bamukanasubwe kati tekaweza na inchi nayo n'omukazi naye si mwango nze la konsatiza Shiba ntula maaso n'olaba amaaso ne gamyuka n'okyusamu akatebe era n'olaba nze Shiba ye muyimbi nze ennyimba ze soko zeze bwajja ayambadde ekyo kyennyini ekyo kyekintuuza mu maaso era nabadde ku comedy store nabanga nti entebe zo maaso za mitwalo 2 namugeteeka nteeka mu maaso era bwe namaze okulaba Shiba ajja n'ayimba ebizibu byonna ne bikuggwako Shiba ng'ayimba ayina engeri gy'asitamamwawo n'otunula jadda gy'okyusa akatebe Shiba ye muyimbi yekka nga jadda gye tutu bw'akyuka n'atunula nga naawe akatebe okakyusa bwakaka n'omalayo ssente zo olaba twin one so tukutumiddeko nnyo Queen Shiba ekyo kyo baba wakyesigaliza ekyokuba nti audience ekyuka gyodda gye tudda bw'okyuka eno nga tukyuka eno it's the way of marketing era tetukuyinaako buzibu Shiba nena nkubire kasire yakuba akagalo bamusiba because that was wrong nzotya luyale okugira Queen kama bwotyo no mukama ngate ye Queen ki Spice Dana muyimbi wange kamiri nkutumiddeko nnyo nakulabyeko Bebekulu neyekolera Bebekulu yateekawo miliyoni 10 okwate yeyekolera ali Kenya alira ku nsiko nabagamba mind the people you attack hey kati yeyekolera talira ku nsiko nizo jamuteekako miliyoni 10 yekolera nankubira nangamba Junior njagala ogenda oteese ne Bebekulu Bebekulu sina kye mwagaza muleke musajja wate gwe wavuma mukyala we Zuwena gwe yekolera mugenda no muvuma family z'abantu mwerimbise mu bintu byammwe byasitwaga ebyekisiru kati Zuwena wali ovuma wache yekolera okuta abana ba Bebekulu obavumye temugambwako ne kugamba Bebekulu ajja kulemya Uganda teyagikulemya toli Kenya tewekwese owoza Wisdom kaya kuyambe Wisdom kaya avuma abana ba Bebekulu Wenzo tuvuma Zuwena gwe novuma mama Zuwena gwe keki gwana azikola mubuliddwa episa bivubuka mmwe Bobi Wine yakutuma teyakulekaayo eyekolera oli Kenya obona Bobi Wine tali mu campaign ze mujja kwesiriwaza mufe mweka oyo Bobi Wine si musiru genda okola ebyekisiru byo bijja kubeerako gwe balubongo yatali yebuziga makage teyebase ojjo tubulira bya Setulwago siba yafirie dictator mwete muddamu kuvuma bakyala b'abantu era Bebekulu nkwebaza nti wayita na mateeka twajja kukola ekintu gwe novumye mukyala wa Bebekulu omwagazaaki lwaki tovuma Bebekulu ti Bebekulu yetalina buzibu ne bw'omuvuma jamu abaana be jamu mukyala w'omwagazaaki mwereetedde obuzibu mmwe nze olerabyeko nga nvuma mukyala wa Bobi Wine babi mama Itungo tukutumiddeko nnyo Bobi Wine kati omuwa byannyanja busaabala obuyinza mwabufuna mama firie dictator nyongeramu gwe nenwere mwe ekiri mu Uganda bono bulimba bantu bakera kubacha ne baagala buyinza nenga bali busa bannange Bikira Maria nyabo wekisa muzimu kiguno ogubadde gwagala okugira ndaba gubadde gayise mu masanyalaze
Gwe nga mponyi obedi yandoga mani nve ku family eyo gumanyite basanyalaze gabadde gageze genda kuba olaba bwe mbadde ngenda okufiira ku live eno manyi baliyo nabo bandoga nfa kati n'okunwa maze bino kati bino bizeeyo njagala ku mazzi gokka bikwa kati n'ebyoko amazzi gundi amazzi plain gokka genjagala nene gali egundi mpozi ndeta mazzi gokka kati bino mbimaze nkomena wano banange amasanyalaze gadde gagala kunkola era kunwa kuno buli wembeera nno gayiweemu mu gundi mu giraasi ate kati naganywera okwo naawe firi edikiteeta temwagala kundabirira bulijjo niyamba mwenge nandinwedde enkali nina kunwa mwenge ago si mayembe amayembe gadde gwe omusajja gadde gankubye wano so ayi wa Wisdom sigendayo nyenda mulaba ncha Wisdom kaye jamwa nemesezza abantu bagenda na mugongo Wisdom kaye tujja kwera bencha mutabani w'omulalo nesoko defending palasoyo n'abasanga nze ndi kwali yeni nera Tamale sina side nenga temusubwe ekivulu kya palaso noko mazzi gokka kubanga bannaye lukoze diye yaweddewo lukoze digwenweddeko amala manyi obulamu bwendimu nabwo buntu banke yalingira nnyo ati full figure aliye yanyiza Junior loved abanjagala banji kisegera muna abanjagala banji kyopulanga I have all this care nyirira temula bambu nyirira mwanangira dati ndi musiyazi full figure si yanangira ambu nyambala obutiti nengo obutiti Junior nalimbu ambaliddewa Kaya Wisdom nja mulaba encha mutabani w'omulalo Junior, do you have a maid? Bado yagala gwa abajja nenga bambi abanina wano be bamanyi engeri gye babikolamu newena mundabiridde bulungi Junior nyirira era buli omu akyogera bambi Junior bambi nyirira mundabirira segera nyambala bulungi ndya nwa nebaka sibayinaako obuzibu sibayinaako obuzibu kakati ennaku zino sikyayagala nnyo okutambula kiro naye kakati ate era Abannayuganda era tebaagala nabo kukkiriza nti omuntu wamaali mu mbeera nnungi kitegeera naye nga mundabiridde ate Abannayuganda munjagala nze am one of the most loved people on internet ate mutambudde nange okuva we najja ku internet bambi mutambudde nange baali bamanyi nti we naava mu noopu mbu following ejja kugwa ne batamanya nti waliwo ekintu kimu waliwo kye bayita favor waliwo omuntu nga ayagalwa kitegeera waliwo omuntu nga mu nsi ayagalwa kati Junior yanjagalwa abantu banjagala era Tamale bwe ndwala ebera public concern nze bwe nalwala luli abantu mwapereza sente mwapereza $5,000,000 bwe nalwala luli by the way neera nabeebaza we nalinga bwe bannumba abatemu baagala okunzita baali bakutte muntu in fact machinga mmeka so bambi munjagadde Junior mutambudde nange ever since I can page yange eno zezimu ku page zisinga okugobererwa mu Uganda oshegera so mutwagadde
So mutwagadde with my dad. Shegera mwagadde taata wange. Ekyo kyaba na Uganda chonchi bebaliza. Buli kimu family yange kyebaddemu mutu supporting. Buli kimu. There were people who wanted to put us down. There were people ne brandi ya fete kubika. Abasajja bajigezaamu ne balabanga tuzitowa. Ne tuzitowa lwaki lw'abana Uganda. Osegira waliwo abantu nga babaagala. Ffe ne bwe tukola ensobi ne bwe tubavuma bambi temunyiiga era mutubeererawo abana Uganda. So mbeebaza nnyo naddala abantu abali mu America. Leero 1st June. Today is 1st June. I don't know what to give you people. There is a scandal we had even in Kabaka. You stood with us. There is a scandal we had. Oba mujjukirawo mwezi nga gumwe mabega. Segera bine bya Kabaka. There are people who wanted the abantu bateka mu sente. Mbu junior mbu netata wembu tubalwanise, but it's God. You people, it's God. Mutulazo okwagala mugoberera program za tata wange. I think mwena ali mu yonna. My father yasinga following. Nebwe nteka wakasimu era mujja ne mutulaba. So I want to thank you so much. I want to thank you so much. I want to thank you so much. Ekyo nkibebaliza. There are people who have moved with me bali mu America. Ever since I started blogging. Bali mu America, bali UK, bali China. Abantu abali wano. You have been so good to me. So Junior, sefunanga yo incident. Inti abantu bavumya ku social media. Ne banjogerera n'ebintu ebitali bituufu, but you have always stood with me. So ekyo bambe nkibebaliza. Abantu muteeka mu data. God is great. God is great. Sigira abantu bagamba Junior mugenda kufa ne taatawo lwaki be bafa. Umanyi Katonda muzibu. Abagamba ogenda kufa be bafa. Ogenda okuwulira oli takyaliwo nga mwe muli. So God has manifested into our lives. Tigera fe tuli involved mu ntalo nyingi, big power politics with my father. Abantu bagamba ne Junior duka Uganda nakafuna invitation mu America. Nga zonna zitaninga down. Segera duka Uganda. Sibanya bagenda kutta. Sibaya waliwo olugambo. But Ugandans babaddewo ku lwaffe. So sora bamalayo segera. Even the incident I got when nachawa mchala wange Tasha, still you stood with me. Segera. When I had nga mchala wange ankubye. Of course, we ankuba Tasha. I remember he beat me up and then kati awonaka skirere ebintu ebweru. I think you still remember that saga. So era still Ugandans, you didn't stop there to love me. Mwabeeranga weeranga munjagala even when my wife beat me up. Nizani baya banange mchala wange yankubye. You stood with me. Abana Uganda, you stood with me. So I don't know really how I will ever pay you with that or that love. Osigera ira mchala wange kati awo abantu ne balowooza ne bwe nabaninga ne kati nemanga sikyadiri nyako kino ekivubuka kikeezi siga palaso wakubyemu kikeezi n'okikubaga amambuluga. Era still Ugandans, you still cared for me. Ezo zonna program naziyimiriza sikyazikola ku TV. Segera I'm now a public without even television. Segera bali bandeseeko olugezigezi apo neŋŋamba mmwe mulayika temuntegeera. So it is only God who really gives us things we have. Era kati muguno omuzannyo era waliyo abampalana kati nga bapengepenge. Segera gye bali bampalana lumbuye. Segera gye bali bampalana Junior abeera atya n'ezo numbers. Manyi bo bezira muntu alina numbers. Bantaddeko buli kasasiro. Nga bwe nagende wa Bob Wine mubege. Of course I'm educated. I had to go and work. Segera nali siza kubeera wa mamu nopo koza stocks is a principle. Segera I have a good job. My father fought in the war.
kati nkola ki mu struggle otegera why am I struggling so lwaki mba mbona really otegera so mwekwasa nnyo Mukama the Lord will elevate you otegera hemusirichi nkutumiddeko nnyo my good brother hemusirichi you are one of the people who have been with me we have moved together era abantu ne bateekawo embeera mbu junior ababaliyo life mbuliki lwaki oleeta akaakaana like people always want negativity like now we are now working may I work with everybody including people in Nope okitegera ne abantu mwagala nnyo ebintu by'owalana kati mwali mumpalaniraki ne mugenda ne mulipotinga page yange munkoze ebikolobero but God is great. God is great. Ne musizabo ne mukubira ba YouTube ambu tebankyaza. Like how? Why all that hate? Nenga nabani junior. Okujjako okwebigulira na kubeera handsome kyekipalanya mu Uganda. Like being handsome, ngoli bulungi, nga webigulira kitegera. Nyumva ne munsibako ebigambo. Yuyo muntu tekusolo timunvumye. Ssenkubuge full figure. Ole ekikazi ekyo kye full figure. Siri kisonyiwanyiza n'okiwa obutwa. Nedda sebo nkyeyongerayo netagamu eddakiika 3. Ziwe za 3. Ne banjogerera kitegeera awo ku Soroti Ssenkubuge tamanyi nako. I felt so bad. Literally, we went to another cat like these old pumpkins. Ninga abantu bese bakubana b'abantu. So bantu kubankola ko program namba okusolota yo Ssenkubuge. Mbuba woningaze igwe amalala nasoma. Nawe gendo somesa abana bo. Manyi omuntu waba yakyawa taatawe, there is that way wayagala okuteekako fitina. Ne bampayiriza nganze bwe nagenda ku Soroti. Me? Please, you are disturbing me. Me concentrate. Leave, go to bedroom. Osegera wamma. Namadde batekakawo embeera. Ne bankolera sebo program. Mbukubanga, if my dad has said something, then does it mean that's me who has said it? Kati nalenzigiramu wa mu conversations. But Katonda aswaziza abantu mu ggwanga lino. Nti bagenda ne bakutunuulira ku myaka gyo oyina ebyapa bina mannya go ovuga amadisipasiyo nabo ne bajjukira abaana baabwe. Ekiriwo kya fitina y'abaana muno omuntu akutunuulira naga kano katabani ka Tamale lwaki era ke kali mu ministry nga naye ajagala. Inugu nogamba abantu omuntu nakumalirako program na on mainstream. Twana kyawe ekikazi ekyo kifulu figanyiza no kiwo obutwa. Omukazi oyo yantama. Waliwo wosukka nobanga mu butufu wamma osusse naye Katonda teyerabira bantu be ate Katonda aswaza abantu. Tomujja kufiira nnyo mu garage. I hate that woman. Nze Tamale si kyawa nena kyawa omukazi ne munzirako ku Soroti. Noyo Ssenkubuge agakatonda kusimulabanga nako. But nali muwulira sigere. But then I was like, natula kutivi nga what? Waliwo n'ekyo kisajja kye bakola nakyo kye kirina olubuto lukirinyanga amalwa. Ekikola ki? Bakiyita batya? That guy works on salt. Nenkubira Pastor Bugingo ne mugamba this should be the last time. Era tebakiddangamu. The program is called Unveiled Experience. They call it Unveiled. Unveiled Experience. Nagamba Pastor Bugingo that should be the very last time. Okuddamu okunjogerako ku Soroti. Don't use my name to make views. Okisegira. Era tebakiddangamu. Ningulaba nnugu wamma nnugu yokka. Muntu nakuteekako ennugu, omuntu nakutambulirako, nogamba naye omuntu ono afa kinange. Mbubambuulirira. Ati mwabanaku mubuulirire nze. Mbu taatawo anaavaawo onaddawa. Kale n'owulira abasiru bano. Gommanyi nnyo gwe. Gommanyiiko ki? Okay. What do you know about me?
Let me tell you, I have 4 land titles in my names. Nja kutundako ploti emu kwemo nga tata wange avuddewo. Bwanda bange uwungu bange omanyi mumanyira. Nze kye bamanyika abana Uganda basiga obungi mumanyira abantu. Mwefuula abamanyi abantu temulina kye mubamanyiiko. Gonjogereko otya ggwe. Nze nasomera buddo. I went through good schools. Omuntu nenyena nefuna n'omulimu. Embwezo omanyi gwe nga bakola interview. Omanyi kye bayita batya aptitude. Wali otuddeko ku aptitude. N'omuntu tamanyi na kuwandika nze nakyawa omukazi oyo for figure. Ne bwe musanga nyinza omutomera. Ekyo oyo omukazi namukyawa. Nza n'omuwa obutwa. Omuntu kwega waliwo fitness olina olabanga omutima gwe mubi. Owala n'otya omuntu gw'ozaala mu butuufu. Nufiya kali ka Ssenkubuge. Bana akasajja ako nakakyawa. Era mwebaze nnyo bujingo. Nti naye ayina entalo ze. Se ate zaali entalo singa mukola wamu. Nena mwene muddawo ne mwasamira abantu ne mumanyira abantu. Muli banaku temulina kimuyina. Mukoma kwa banzungu na kwambala busuuti. Ensi ekyali mu busuuti. Ensi oyina ki? Kitawo abate yakolerera si buzibu bwange. Kati tuwalane mutabali wa Museveni kubanga mama Museveni yamuzaala. Mulinga n'embizi nze mwantama. Ate kati si kyalina muzannyo mwantamira ddala. Obukooti bwe mweyambaza ne mudda bakusasula setemeka. Sodo tiine emisala gya setemeka. Nga n'agitwala sete azijja mu church Bujengo. Kati emitwala nagyo gye bavumya abantu. Olaba abantu bakola kweni BS wa Kalisa. Bali mabanja. NBS yagoba abakozi. Goza bakaizi bafuna setemeka. Era busente kati za tabala nyizo kola ku TV. Mbunkerete kama mafuta gange tule ku TV mfune yo mmeka. Mu Uganda tibukyali sente. Bonna abantu babeera okwebuzabuza. Nenga obwavu bubasenkenye n'emmanyuma. Nenga tewali sente zibafuna muntu nagenda mu botiki ne bamuwa engoye zaabwerere. Abantu bonna basiga okwambala ku media. Engoye beewola neewole bazijja mu botiki. N'amala nazikola ki gundi lekera awo njogera ebintu bannontamye. Nebu barabana nabo bamanyira abantu mubatuddeko obo TV bwabwe bamanyira batuloga kati omunaku peke amanyirani bali mu history sibanya twalika abamanyi mwalika abamanyi ngense batya what happened kye kyatukawo mulekerawo okumanyira abantu busajja mmwe eri eddogo lye musiba muzunza ku baana b'abantu nze temunsobola ate era temunsobola kubanze Tamale sinayo story nemu tinagende wagundi na nyamba. Nze my life has been straight. Sina wa muntu jenkera. Nti nyera wagundi kupa setati mumanyira. Oyo gundi ze yamutwale. Nze waliwe yantwale wo muntu. Mbona ba mama kadaga mbalabide ku tata wange. Baganda ba president banze ile bonamba labide because of my dad. My name enough is enough. Nimwe manyira nnyo nemba kyawa. Kali ka Ssenkubuge we kagaye ebinnyo. Oyo mwana onjogere ko kigwe gwakolera ekika kyewaffe. Olaba ekika kyannemwa. Kati olugwenda by'obukulu ng'amasanyalaze. Olinga byoya bya munkwa wongambe banne nawulira obusungu. Ate oba mpaka nakati nkyabuwulira. Mbombuulirira nze bambuulirira. Ku myaka gyange nkyabuulirirwa. Ombuulire ndi mutamu. Nze yabba ez'enguudo mu kifo ky'okuginika ebinnyo muvuma ababba amabaati. Bibeera ku solo tibisinikira abantu mannyo. Era nagamba pastor Bujingo gwe gubo omuludi abo bantu bokuddamu okumanyira obucontract bwamwe bwe musayiningo bw'emitwalo 3 ne muddomo mu studio ne munyampa ne munyampira abantu muyina ki mwembwe obubwa tiri kye muyina muli banaku teri akola ku TV ayina sente bono bakasuku be bayina zi YouTube bebejjeeyo bakasuku kati be bayina ku sente wamezi labikako nti omusajja azimba Oisegero musajja wamulaba nti kasuku nti as evolved. Aina wamma kubirabikako. Ne mubera we muva basabo nga muli ambizi. Ngolo mutandika okudiscussing abaana b'abantu abamwe baliwa. Abatamanyi na batata baabwe. Nze temuddanga mu okumanyira. Temukiddangamu.
nze sina n'omugwe nti awo nsobola okubalumba ne mbakuba era temukiddangamu era temukiddangamu bondabanga ewuwongo banga nze omuntu ataleeta mmere ku sowaani yange you are completely useless nze wano mu Uganda abantu abasobola okufukamiza balinga bana hamu yasooka hamu bwankubira essimu ngenda nziruka kubanga ne mu kuziika Isiba hamu ye yaleeta ssente abasinga obungi mwajja kwogera okuziika kwa Isiba hamu ye yakukola neno balaba nga beyambaziza obusote John yatukwagala nnyo munjagaza ki nze kati sinna giyiga tokyankubira nduulu mbu nenyenda mbu nga njidde abantu baagaliza abantu bakwagala oli bubi mbu babeeyo mbu bandikodinga nawulidde mbolombo bantwale mbu bansibe kale n'owulira amazaago kati ondikodinga otya biki byenjogera no byese okay really ettima eriri mu ggwanga lino abantu abamu bwe mutaatuule ne mufuna ebyokukola n'otegera nti emyaka gibaleseewo omuntu n'obadde ettima bw'otyo n'ondeetera amayembe bandeetera amayembe katono ganzite neno Ssenkubuge mbukakkana nze amalala nga yina era kuva buto nazaalibwa kujooga si kujogebwa nogamba ono omuntu anjagaza ki tebakuweererangako ku fiizi tamanyi na bwosula tamanyi na gyosula nabeerawo ali ku butivi buno busasula akasanvu kati ze bayiza okupa pulogulamu ku Soloti nkoleyo ki nkole ki ku Soloti TV ya church Junior sirimu kulokole kati mbuulirire man of God butasoma na kweyiya bye bibatuusizaawo mwale mukozesa ebiseera byammwe nga mukyayina amaanyi n'obuyinza muli ffe n'otulaba ffe gwe wakalaba ffe munnange ffe mwe mwali ki ebyo byaggwa ffe n'otulaba munnange gwe mwana gwe gwokyali mwana muto Junior ffe munenga twaliwe mwaliwo ne muvaako ensi etambula bw'ofiirwa nnyoko osula ku malaalo ensi si kyewaliri kyoli kati kyekigasa totandika ebyo biboozi nali kiki kyoli ensi tebeera mu history eri mu future afuga America ye Biden full stop totandika ate kati olaba emirembe gy'Obama stupid hati kakati olaba emirembe gya Trump that's idiocy ebyo byabatasoma you move forward keep going n'abantu nemubeera ku nze mwantama kumanyira omanyisa webyayo tatema mirandira kwotudde nze Junior ensi empadde oba chances mmeka I don't know how mbotatoma nze mirandira gyange ogimanyi tetulwanye n'ensi eno bakitaffe balwanye n'ensi tubeere bulungi you can't put me down without a fight. I will fight you. I will fight you. Eh, mama, nkutidde. Nze kati nze oyinza okunkubanga bye mwakubyali ene skin gwe. Nze Junior oyinza okunsanga n'onkuba empi. Kuffe kubeerako omufu mu ddakiika 2. Kuffe kubeerako omufu. Ngajja tusaini ngenda gana asooka okutta munne mu ssaawa 2 n'omulambo tagwa nsaabi byakisirunza. I grew up from an organized home. Don't duplicate me okumpa byoyagala. Kati anti ensi eno Uganda abalemeddwa ensi be bawa amagezi. Wali mwanzirako ku Soloti mmwe naye nabatereka ate nja kubafuna akamanyiro kammwe kabaggwemu. Ngina mwasamira yasamira abantu simu ababaliisa munkozeeko pulogulaamu mmwe nga baani netuliti ebikule bibisatu ebyo waliwo ekisajja ekyo kikola ku Soloti ekyo kirina olubuto olunene ekyo kyali kimbuulirira kati faaza kibi yankubirako essimu ne mugamba faaza gwe guba omulundi gw'ogusembye enkumbuulirira mbwati Junior mukatuliki munnange ne mugamba faaza komaawo nze olwo olugezigezi lw'ekikatuliki siruliimu ze siri mwana mukulu
Sikola mu kiko siri mu sinagogo yakumbulirira nfuneki jangu nombulirire nga akakadde mu nsawo okayina omala okwate munga hamu bwakola hamu atubulirira na sente hamu mukulu wange ne Yasini akubulirira akakadde abala nti ezo mmeka genda onwemu soda mu butuufu naawe nolabanga wamu omusajja akubuliridde nebyo ebyokumbulira ku maluso gye wange mmanyire nga nebye nnina mu nnyumba yange bikusinga ate mmanyire yanda obulirire banaku banno saakola bulamu bwange si ese ate obulamu bwange yese nti nina examples nze example yensi mbu junior you should be example to who tuwata manye chakola ndi mpolisi kwatisa mateeka I'm enjoying my life. That's what I have to tell you. Love me, hate me, I don't give a shit. I'm enjoying my life. Chochombelewo nga mukimanyi my people. Saa bintu byakumanyira nabafukamirira ddala namala. Ngende mumanyireko abalala nze akajje nakakuba. Omuntu nogende wa genocide yetatubulirira. Musajja akwata bukwase sente wamanga azikuwa. Bwe nagende wa genocide okupa sente ngate yasooka kunziza mulekicha. Nenulaba omunaku pike. Hali awo junior kakati content wonno mukyuse sijja. Ngeri gye nali mutandika oba nakwebuuzaako. Nze nja kumala nabba kunamiramu. Soke mutegeere nti nabako wange. Sitoleta lugezigezi wange. Bwe mba kunyiziza genda ku police tojja kunja Samira. Mwasamira nnyo abantu. Ebyomugenzi ye yali bibateekamu ebyokuba waana. Sina muntu gw'empaana. Ne wananzika. Mwamusasulamu masasi. Siyena. Buli omu yeetika omusaalaba gwe. Naye nze junior. Kandi obusente bwange obutono nfe bulungi. Neetika emisalaba gy'abantu. Wamma you enjoy your next to the list before December. Comment eno mugikwate gwe salamu nakabwa.